Banane twetandika okulaba. Oweekitiibwa President. Oweekitiibwa Nnyo nnyini ddala Ssebo Oweekitiibwa President otukoze bulungi nnyo Oweekitiibwa President lino ly'ettaka tukwaniriza nnyo olwaleero tuzikiza amaloboozi gonna agabadde galowooza nti bajjajja kubanga oli babala bagajjajja mujja kubala bajjajja bafu abamu tubasinga n'obukulu. Oweekitiibwa Joyce Nabosa Ssebugwawo minisita wa ICT kamanga twongedde okuddamu okwanza newakubadde watuuse okutandika n'olwaleero buli muzzukulu wa Buganda alina musheya buli mutaka nze ndi Wandiga yajjange Lubomo waali ffenna weetuli wano kati ku ttaka lino badoctors baprofessors abasomesa abakugu tugenda kuddamu okulongoosa Buganda nga tugitwala mu mutendera ogw'obuyivu nga tugitwala mu mutendera ogw'okulima ogw'obukola ebintu ebyamaanyi ne batukuŋŋaanya wano bagenda tusakira emikwano mingi nnyo abazzukulu babuganya ensi yonna ssekkulungo bw'ensi bazzukulu baababataka tugenda tusenvula nga mu kiseera kino munzikirize babampeere emmere y'amatu eyo. No, ettaka lino President yaligulira abataka okuteekako enkulaakulana ne offices zaabwe era tubadde tuli mu kubikyusa okubijja mu mannya ga landlord eyaguza abataka ettaka lino okulizza mu registered trust the trustee y'abataka okulizza mu trust y'abataka era ebyapa byemunda by'empaayo byebyapa bye tubadde twakakyusa okuva mu mannya ga landlord okubizza mu trust ey'abataka. Ebyapa bya wano biri ebyapa nga 12 era omulimu guno tugenda gukola byonna bikyusibwa ebyapa 12 ettaka baali balitematemamu nga balikoledde obwapa kati tugezaako okulaba nti tukyusa ebyapa ebyo ate era bwe tunaamaliriza tukole kye tuyita amalgamation kubanga abataka baagala balikuumire wamu. Surveyor ajja kudda ku ground addemu akipime tuddemu tuligatte bafune ekyapa nga kyawamu kibanguyira okubanga balikuuma siga nti kano kali wano kali wali gwegwo omulimu gwe tukyakola its work in progress naye President yasasudde buli kimu era n'atulagira okulaba nga ebyapa ebyo bibeerera ddala mu mannya gaabwe. Tugenda tusenvula nga mu kiseera kino munzikirize babampeere emmere y'amatu eyo. Amanya bampita Majambere ka muntu Semakulu Ivan Proguma ya Museveni chairman NRM Lubaga district. Kino nja kukyogerako olw'ensonga bwenti kino kintu kya mugaso nnyo omukulembeze w'eggwanga ng'abataka bwe bagambye nti muzadde era okuvaayo okulaba nga abataka abakwasizaako okulaba nga bakola ebyo batwala mu maaso. Sofa abataka bano babadde era engeri gye babadde balipootingira muzeeyi bakulaze nti muzeeyi muzadde era atambudde nabo okulaba nga yabagulira ettaka lino mu kwagala kwe n'asooka n'abagulira ettaka lino biliyoni 9.5 ate n'agenda kubateerako azze okutema evvunike okuteekawo enkulaakulana ey'abataka. Kati nno kikulaga nti nga Lubaga tulina enkizo y'amaanyi kubanga Pulezidenti yakadda mu Lubaga emirundi kati giri 4 mu wiiki gumu giri emirundi 3 mu gye yakajja mu Lubaga mu mwezi gumu. Kakati ekyo nno kitiibwa kya Mukama era mbasaba mwenna bannayinaaleemu ne mbasaba ne mbagamba Obuganda tweyongere okwegatta
okukolera ewamu ne gavumenti ey'owakati tutambulire wamu kubanga pulezidenti atulagaze nti high command eyatuula eggulu eyasalawo okukomyawo bino baatuulanga buli omu alina loolo ye naye kakati eno loolo gye tulina tusaba tutambulire ku piisi emu Obuganda tutambulire wamu ne neebaza nnyo n'abataka abasabye okukola naffe mu kampeyini ezijja era nze ssebo ndirwedde okutuula nammwe nga chairman wa Lubaga tutuule tudulafutinga engeri gye tugenda okutambulamu mu kalulu akakola ki akajja ate ekyo kikulaga nti bano bonna ababadde wano bonna abazzawoza nti b'opposition oba bakola ki tageti yaabwe gye badde balina enkulu nga bwe ekyokulwanyisa kyabwe bagamba Buganda naye kasookanga lubanga lwa Mmindi leero Kibuyaga agudde abasajja Abaganda bajjajja b'abajjajja wa Buganda boogedde ebitwala Buganda mu maaso ne bavaayo okulaba nti bye babadde bavangayo bakonjera ku gavumenti ey'owakati n'eya Buganda biweddewo leero byesobola okubagamba olwaleero tukola ebintu ebyamaanyi ne batukuŋŋaanya wano bagenda tusakira emikwano mingi nnyo abazzukulu babuganya ensi yonna ssekkulungo bw'ensi bazzukulu b'abataka